abaana n'abazzukulu mwenna. PAL FM age of advanced technology. Kumusafu katonyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo. Manya obusiraamu okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. Olwayongera okumanya ebikwata ku ddiini yo manya obusiraamu. Ono alya n'ono alya emmere ewooma. Shufu omuntu mugagga bagagga bwe bali kuno ku nsi nga bagagga basiraamu naye nga tagendanga kuhijja. Program manya obusiraamu kati ate leka kubeera mukodo sitakangi n'alaga abantu abanaabawangayo katonda yagaba emaali era yafundiza n'abala batalina nabo yabakolaki yabafundiza. Manya obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga mu hadithi nti omuntu buli olujja olina okusala amagezi okulaba nga weteekerateekera omubeezi agenda okukuyamba n'agenda okukuuma mu kabuli gy'olaga. Wano ku PAL FM ebimashika b'enjawulo manya obusiraamu okutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya nilowezi Umar Sulaiman Kasule, program manya obusiraamu. Tuba tuyingiddewo nate okulabanga tutambula. Allah jalla jalaluhu gutwebaza oluvannyuma lwa byonna okubanga akyatuwadde obulamu n'akalembereza n'atuwa n'akaseera akasobola okujja okubanga ate tukola obuweereza buno bw'olunaku olwaleero. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abusiime n'abawaayo obudde bwabwe okubanga bawuliriza. Mutuufu tekyalibadde kintu kiwa muntu maanyi okujja n'abeera ku mpewo ng'akimanyi nti ne bw'abeerako tewali bawuliriza. Ate era tekyali kuwadde maanyi awuliriza okulaba nti rediyo bw'ogiteekako tekuli kaliko n'osigala ng'okyagiteekako. Tusaba Allah ffenna abeere ng'atuwa ekisinga okubanga kirungi kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okugivaako. Ennaku z'omwezi olwaleero ampuliriza ziri ennaku z'omwezi 3 mu kalenda yaffe ya Girigooli. Omwezi tuli mu gusooka ogumanyikiddwa, ate omwaka tuli mu 2023. Ku saidi yaffe embala etambula n'omwezi eri nakyo giyita embala eri nakyo, kuba eno gye tusoose etambula na musana. Ate eri nakyo yetambula n'embonekerera y'omwezi, embala gye tugamba eya kalenda al-Hijri. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10. Mwezi tuli mu Jumada Thani, guma mwezi gwa 6 mu mbala ey'emyezi gy'obusiraamu. Ate omwaka tuli mu 1444 okuva luyasenguka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva e Makka, ate okubanga bw'atyo ayingira Madiina. Ebyafaayo nga bwe bitugamba. Tubeera tuyingiddewo kubanga ate twejjukanya butereevu nkujjukiza ebbanga lyonna nti akakalaamu ne ekitabo oba olupapula oba recording ng'olaba okalaamu biyinza okukusumbuwa. Okulikodinga nakyo kikulu. So nga ate n'omukutu weguli ebimaze okubanga bisomesebwa kw'osobola okubijja. Omukutu guyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda.
video zibeerako emisomo kwe giri miyitirivu nnyo egikwatagana ku musomo gwe tuliko n'egyakuyitako gyonna osobola okuba ng'ogifuna biidhnillahi taala wa biawnihi. So tugamba nti osobola okugendayo n'obeera nga bw'otyo oganyulwamu. Oyinza okusaako just inheritance in Uganda gusobola okuba ng'omukutu ogwo gujja n'osobola okuba nga ate oganyulwamu. Nga situnaba kutandika kkiriza nkwebaze gwe ng'omuntu okufaayo gwe tukyatambula naawe. Bangi mwe muli mukadde waffe Alhaji Kaddo Nabbyawo Nabweru, mwe muli muganda waffe Sulaimani Wakiwugulu, Uthman Islamic Schools Namayumba, ate nga nkakasa yategekedde eddarasa ku mulundi guno ejja kubayo ng'ennaku z'omwezi 29. So yabayita abasiraamu mwenna abasobola okutuukayo. Lujja kuba lunaku lwa Sunday, n'abaleetera abamu ku basomesa baabwe nga mwe muli ne Sheikh Muhsin Burhani Kiti. Mugendeyo, tugendeyo tubeere nga bwe tutumanya, tweyongereko ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakadde baffe bonna mwenna gye musinzire okuba nga muwuliriza, Mukama Katonda w'ekitiibwa gwe tusaba abeere nga abawa obulungi. Siyinza kulekayo bafamire yange eya Alhaji Rashidi Wakikaato awo Kawempe, basaasaanidde eggwanga lino bonna gye musaasaanidde, mbatumiddeko era ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe nsaba abasasulemu obulungi. Naddala abatera okubeerako ennyo benkakasa, mukadde wange Buwembaawo Kyanja, so nga atera ne Wambogo tera okubeerayo, mukadde wange Kakande Musa awe Wambogo, ne bakadde bange Sheikh Sulaiman Kalungi, maama wange Mchala Azida Nakivumbi. Allah subhanahu wa ta'ala mwenna nsaba abeere nga abakuuma, n'abasigadde mwenna baganda baffe abagenda maaso okutuwuliriza. Ekyo nga tukimaliriza kkiriza ate era ntwala okwebaza kuno eri abazadde bayimaamu ab'emizikiti n'abamasomero mwenna abasobodde okubeera nga at least mu luwummula luno olw'emyezi 2 terutusaze ng'abantu, terusaze musomesa, terusaze mwana, terusaze muzadde, naddala abafuddeyo okulaba nti abaana tebafiirwa mu myezi gino wadde giri 2 babaako waakiri kye bafuna ku sayidi ekwatagana n'eddiini. Kuba ennaku zonna esinga obungi buli tubeera nga tusoma abaana tubakubiriza nnyo, tuteeka nnyo focus ku sayidi ey'oluzungu, ate eddiini esobola okubagayidinga ne tugyerabira. Njagala okwebaza abantu mwenna abaturning up okuleeta abaana bammwe wali Nabweru ku center yaffe Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center, ate ngerawe wasangibwa ne Nabweru Community Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School. Awo insha Allah ne muleeta abaana okuba nga bwe batubasoma eddiini yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala mbakakasa nti ajja kubawa ekirungi, ate n'abaana tebasaliddwa. Programu ekyatambula mu mwezi guno insha Allah mutufundire okubanga tusuubira okubanga tujja kubanga tugifundikira. Naye tusaba Allah w'ekitiibwa atwolemu obwangu ffenna ate tufune ekigenderera, tutuuke ku kigendererwa ekya buli omu kye yagendereramu. Ekyo nga kimaliriza kkiriza gwe wenna akyatuwuliriza kanyongere ate nzereyo katono nnyo ku famire yange, mbategeeza amawulire gano mwenna gye musinzire okubanga muwuliriza. Tujja kubaayo n'okumanyagana mu famire yaffe eya Haji Rashid Wakikatu, famire yaffe ya mukadde waffe jjajjaffe Kirumira Khalidi, empya zonna nga bwe muzimanyi ennya. Insha Allah tujja kubaayo tubeere nga bwe tutyo twongera okuba nga tutangaala mu kwongera okumanya n'okulabaganako mu byenyi. Kirimu baraka, kirimu bingi bye tusobola okutuukako insha Allah. Mwezi gujja kuba gwa 3 mu mwaka guno gwennyini, nnaku z'omwezi zo tujja kwongera okuzikanfaaminga, naye nga nzijukira nga zaali 1 oba 3 tujja kwongera okitegeera insha Allah. Ekyo nga kimaliriza nga tunagenda kumusomera kkiriza ntwala obuvunaanyizibwa buno mpiseewo akalango kano akagenda eri bakadde baffe mwenna ba directors ab'amasomero abasomesaamu insha Allah. Twatandiseewo enkola egatta omusomesa ku ssomero oba etuusa ow'essomero ku musomesa gye twandiise teachers, sheikhs
schools and Muslim schools and Muslim and Islamic schools forum twagitandiseewo olw'ebigendererwa eby'amaanyi ebikulu bye twagala okubanga tutuukako ku sayidi zonna mu masomero gaffe wamu ate n'abasomesa nga tetubalese mabega ffenna tutambulire wamu ku mugendo gwe gumu tweyagalire mu mirimu gyaffe makubiriza okubanga mugijoyininga insha Allah olw'ebyo ebirimu. So gwe w'essomero yenna atandika obutandisi oba eyatandika ayagala okuba nti onoonya abasomesa ab'enjawulo okubakyusakyusaako kola ki naawe anoonya essomero okusomesa insha Allah tujja basaba mutwekwateko forum mweri era ina management ampuliriza ejiraninga. Njabbawo ennamba zino anaaba yagadde okuba nga twetweyungako eya ofiisi eri 07 08 09 18 22 so nga ate okumanya ebisingawo oyinza okuyitako ku yange gye ngenda okuwa eri 07 03 33 79 98 wamu ne 07 72 8 7 16 8 insha Allah ojja kubanga bwotyo kwoyita 0772 8 kale nga tumaliriza ebyo kkiriza ate butereevu tugende ku musomo gwaffe olunaku olwaleero gwe tusinga okuba nga abaffe tugumanyi buli omu buli yenna abadde atambula naffe akimanyi tukyali ku musomo guyitibwa ekiraamo era nga olwasembayo okujjukizaamu akatono twasembayo nga tutunuulidde abaffe omuntu yenna bw'abanga afiiriddwa mukyala we ani avunaanyizibwa oba omwami nga yafudde ku mukyala we tutunuulyako ku mbeera eyo singa ebibaddewo era nitukomekereza nga tulaba endaba z'abamanyi ab'enjawulo twamaliriza tugamba nti ffenna tulina kukwataganira wamu bw'abanga mukyala yafudde abasinga okukwata ekinene singa naddala omwami asangibwa nga talina ab'effamire y'omukyala nga beegasse wamu n'omwami waabwe omuko mu maka ago n'abo abalala abasobola okuba nga bawaayo ku buyambi oba busobose ne basobola okuyamba embeera eyo nesobola okubeera nga bwetyo emalirizibwa era nitukakasa nti omwami tateekeddwa kuva mu mukyala we olw'okuba afudde tekijjaawo nkwatagana kubanga ate kyekituleeta n'okuba nga tusoma obusika era obulaga nti enkwatagana ate eba ekyaliwo nnene nnyo wakati w'omwami n'omukyala newankubadde ng'omukyala aba avudde mu bulamu bw'ensi naddala singa babeera bafudde oba afudde nga tebaawukanye nga tewabaddeewo talaka tewabaddeewo kwawukana. Ekyo twakinuulira ku mulundi ogwaggwa ne tugezaako okuba nga tukinnyonnyola era ne nkakasa nti abantu abasinga obungi twakitegeera ne sayidi y'emu omukyala omwami bw'abanga yafudde ab'esayidi y'omwami bw'abanga omwami talina ssente nga mukyala w'olina osobola okukwatagana wamu n'abaaki n'abafamire y'omwami ne musobola okubeera nga ensonga eyo era mugiggusa kubanga guno omulembe Allah subhanahu wa ta'ala n'emirembe emirala guno ate Allah abakyala abasitudde ennyo tusaba Allah w'ekitiibwa abaweemu obulungi mu ebyo by'abawadde ate abibakuumire abibaweemu ejjana mubifunemu ejjana so si kubifunamu muliro. N'olwekyo Allah amadaala g'abasitudde munnange nammwe ensonga ezo musobola okuba nga muzikwatako oluvannyuma lw'okuba nga bwe mutemutudde ne mukkaanya nga famire buli omu naaba nga asobola okutwala obuvunaanyizibwa naye nga tugambye abantu abasookera ddala tuyita first priority people abantu abasookerwako ng'abalala tebaliiwo katugambe nti basangiddwawo abantu abalina okuba nga bavunaanyizibwa okusookera ddala bafamire oba abafumba ababiri nga bwe tujja okulaba embeera bwetyo bujja okuba nga etambula. Eyo nga tuvuddeyo olwaleero tugenda kulaba ate ampuliriza ku teweerabira tusoma ensonga 5 ezasunsulwa abamanyi ezirina okugobererwa singa omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi. Mwe muli ensonga esooka muganda wange Kasule Nasifu nkulamusizza nkutumidde era nkulabye nkwoli ogenda maaso okubanga ofollowinga Allah kuwemu obulungi insha Allah n'abalala mwenna abaliko biidhinillahi taala. Naam, kyembadde ngezaako okutegeeza agenda maaso n'okubanga otuwuliriza tensonga ez'ettaano abamanyi baazisinsula ziri 5 era nga ampuliriza twakamaliriza ensonga esookera ddala gye tubaddeko
nga tutambulira wamu ensonga ezo bwe tulambika ekiraamo engeri gye okuba nga kikolebwamu wamu n'okugobererwa mu mbeera singa omuntu aba avudde mu bulamu obw'ensi. Kkiriza ekiraamo nze ntambula nakyo nga nkirileetinga wano wennyini ku bye tusoma olunaku olwaleero bwe tubikula mu kiraamo bwe nkulaga biki ebirina okuba nga bikolebwa. Oba oli awo bwe tunaamaliriza eyo naawe ojja kuba osobola okukola ekiki eyo gy'oli okusinziira ku byonna otegedde ebirina okuba nga bigenda mu kiraamo. Bino tubisomesa si lwakuba nti twejalabya, wabula twagala okubeera nga tukendeeza ku mivuyo n'okukendeeza ku butamanya obuyitiridde ennyo mu bantu abalowooza nti tuli civilized. Omuntu n'afa nga ate ebintu byonna byalaamye temulimu kyamakulu. Ate munnawatta ekikwewunyisa worst of all nti abonna abasigadde ffe abasigadde naffe ne tusiriwalira ddala ne tugoberera ebintu bye tulaba nti bya kigwagwa, ne tugoberera ebintu ne tunywezaawo ebintu bye tulaba nti olw'okuba oli bye yalaamye naffe engeri yalama nti bya kigwagwa naffe katusiriwalire ddala. Mwabalamu abaali badde batereeza ate nammwe ne mutambula olw'okuba nga mukuuma ekiraamo oba mukuuma ekigambo ky'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi ng'alina byalaamye. Ekyo obusiraamu tebukikkiriza. Ensonga lwaki tulaama ekituufu nagamba nti bw'olaama ekikyamu ng'amateeka ge Uganda wano waffe mu nsi mwe tuwangaalira wenja okusooka okukubira ekifaananyi kubanga we tuwangaalira ekyo ekiraamo kyo bateeka buteesi wa bbali bayinza obutaddamu kutunuulira birala. Naye ffe waffe mu ddiini y'Obusiraamu Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa olukusa n'atuwa ebbeetu okusobola okutereeza awo wonna w'oba weyonoonye. So kitegeeza nti toteekeddwa kusooka kulaama the moment kasita owulira oba ofuna ekirowoozo ky'okuba nti olaama, gezaako okulaba nti wabeerawo abantu abakugayidinga, abantu abakulaga, abantu abakuwabula, abakunnyonnyola ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Nagamba nno kirimu emiteeka ebiri oba kirimu emitendera ebiri ku sayidi eno ey'amateeka ag'eggwanga oba ne ku sayidi ey'eddiini. Kubanga the moment kasita bikontana munnange oyinza okumaliriza ng'ekigendererwa kyo tokituuseeko. Wallahu ta'ala a'lam. Kkiriza egundi ey'okubiri, omuteeko ogw'okubiri mu huquuqu ettaano eyasooka twagimala yekwatagana ku maziika ag'omuntu embeera gye gatambulamu. Kati gye tugenzeeko bagiyita alhuquuqu almutaalliqatu bitarika adduyuunu almutaalliqatu bi ayni tarika. Muzimu ku nsonga ettaano ezigobererwa ezizateerwawo abamanyi oluvannyuma olw'okusoma n'okukola thorough research mu adilla ez'enjawulo ne batukolera summary, ne batukolera obufunze oba ne tufunziza byonna ebyetaago n'ebyewetaaga okulama byonna nga bigenda mu bintu bitaano. Batugamba nti waliwo kituwandiise alhuquuqu almutaalliqatu bi ayni tarika. Omuntu yenna gye muva ne gye bwenkana mu bye tukuŋŋaanya mu dduniya kuba tetujja nabyo. Nze nazaalibwa nga bye nina sibirina, naye oluvannyuma lw'okuwangalira ku nsi ne ntandika okumanya ssente ne mmanya value yaazo, kubanga waliwo okumanya ssente nga ne value togimanyi, ne mmanya buli kimu kye zikola, ne mmanya na butya bwe nsobola okuzizannyisa, ne mmanya engeri gye nsobola okufuna ebyetaago. Ne bukya enkyange eyali azze asenze kuno ku nsi agenyiwadde ku nsi eyajja sirina kennina nga nze mugaggafugge, nze nina buli kamu. Ebintu ebyo oluvannyuma lw'okubitegeera kakati ate ebintu ebyo bisobola okubaako abavunaanyizibwa oba transaction ezitaggwa. Alhuquuqu almutaalliqatu bi ayni tarika kitegeeza nti ebintu by'okuŋŋaanyiza byonna by'omanyi nti tewajja nabyo muyinza okubaamu ebitali bibyo. Bi ayni tarika emmaali yo gy'olese, tarika the estate of the deceased, omuntu ebintu by'alese, the rights of the estates of the deceased person. Omuntu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi, bintu ki ebisobola okuba nga how can we deal with the estate? Tugenda kutambula n'ebintu bye tutya, tugenda kubihandolinga tutya? N'embeera efaanako bw'ekyo. Nagamba nti alhuquuqu almutaalliqatu bi ayni tarikati kaddayin, ng'ebbanja. Oyinza okuba nga ebibugaga okuŋŋanyiza bingi naye nga amabanja gakuli mu bulago wano. Abantu mukijulira bangi yenna gwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutambula naawe bakulaba nti alhamdulillah gw'olina essomero erisinga okuba nga liyitimuse, essomero lya bbeeyi, essomero lyabeka bulungi buli omu alyeyunira naye nga liri mu mabanja nga waliwo bye batamanyi eby'omunda. Kakati mu mbeera efaanako bw'etyo
tutunulira amabanja nti emmali tujja gitunulira butunulizi nti ogiresaawo naye tulina okunoonyereza to make a thorough research okumanya nti omuntu ono essomero lino ddala lyalese libadde mu bwennyini bwe alina gwabadde aliddukanyiza oba libadde mu mabanja liri ku looni liri ku musingo ebyo byonna tugenda kubanga ate munnange tuba tulina okusooka okubitunuulira nga tetunnaba kukwata ku kantu konna akali mu ebyo by'oboolese kuba tuyinza obikwatako okugamba nti tutandika obigaba oba okugamba nti tubikozesaa ki ate nga amabanja go munnange gagenda kubanga gakusuza kutebuuke oba gagenda kuwangaaliza gagenda kubeera nga tegakuwa buweerero bwonna gy'olaze mu ntaanaayo kyagamba kadainul muwathaq bi'ainin marhuna nga ebbanja litukakasa nti libaddeko omusingo wali ogenda kubanga ozimba essomero bizimbe byo n'ogamba nti owaye nti omanyi nti poloti yange yeegindi ngikusingidde njagala ompe ssente bweziti singa zinemerera ojja zitwala ugitunde weesasule n'ogisingayo naye Allah ate naagera n'ofa oba emmorokayo oba ki kyonna ky'oba osinzeeyo ne bakuwa ensimbi ezo singa ensimbi ezo babeera bazikuwadde n'ofa kati jjukira osigazza alaika dain olinako ebbanja naye ate dainu hatha muwathaqa bimadha muwathaqun bi'aini yani muwathaqun bi'aini marhuna nga bakozesa oba bwakatu ekyobugagga ekirala ne bakikuwa n'owaayo essente okukwesiga nga okukakasa nti essente zino zigenda kujja olinagamba nti oyagala ssente mmeka njagala obukadde 50 nimugamba nti abukadde 50 nti hama yange yiiyaawo ya bukadde 5 kati kwata hama eyo gy'oba obeera nayo bukadde miliyoni za 50 njagga kuwa mu bbanga lya myezi 3 oba myezi 4 oba myezi oba mwaka naye ogirobeera nayo muwathaka ekyo kyekisookera ddala ekyo tulina okukinoonyereza singa omuntu aba afudde tetumala gagenda mu maaso kubanga tutaganjula bintu bye oba genda mu maaso kubanga tuzannyira mu maali ye gy'aba yakola n'alekaawo tetugiraba nti yabadde kennyini yagitambuza naye eteekeddwa okuba n'emisoso egy'enjawulo egiteekeddwa okuba nga gigobererwa olubereberye nga tetunnaba kubanga tuwaako wadde ne bwaba mwana we nga tumuwaako akantu konna ne bwaba mukyala we wabula ate ye mu kumuteekateeka kyo kye twagamba kye kiba kisookerwako ddala kuba twasoma dda wano ne tukutegeeza nti wamu ono tajihiizu batugamba abamanyi qaddim abada buli lwobeera ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi ebyamabanja bye tujja bitunuulira ne bwe tuba kasa tumala okumuziika ne bwe bibaana bya luvannyuma abamanyi bo batubategeeza nti ekitiitibwa okuteekateeka omuntu okuva mu bulamu bw'ensi kubanga waliwo ebiteebereka twabitunuulira okubeera nti tusooka ntumuteekateeka ne tugamba nti kati gwe tukusiibudde nuwaddeoka ebisigadde ne tubidiiringa nabyo ffe nga abalamu ababa basigaddewo nga tukozesa aids gy'oba olese obuyambi bw'oba olese mu byobugagga by'oba olese so naye nga tubikola nga tubijja memaali almayiti mu maali yennyini gy'olese nagamba nti wakathamani mabi'in oba omuntu ayinza okuba nga afudde naye nga abaddeyo n'ebbanja ery'ekintu kye yagula ew'omuntu omu ekintu ekyo bw'amala okukigula okuva ew'omuntu omu n'abeera nga yasigazaayo ebbanja kyasigalako ebbanja eritaali cleared kati ebbanja eryo liteekeddwa okuba nga lisasulwa oba ssente mmeka ne bwe ziba siringi 10 nga kyasigala ku kibiriiti oba kyasigala ku kando gye wagula naye ng'ovudde mu bulamu bw'ensi nga tekinnaba kusasulwa kya tteeka libeere nga bwetyo lisasulwa nga ligibwa mu maaliyo mu mbeera efaanako bwetyo genda n'amabanja amalala bangi gonza okwongerako agambye nti la yastalimuhu albaiu hatta maata almushtari nga oli yakuguza teyabifuna oba munno yakuguza moroka ye naye nimukola endagaano n'ofa ng'ate moroka tennaba kugira ekyennaku ekiri ekyewuunyisa ddala wano mu Uganda kuba mu Uganda ebyewuunyo tulina bingi iringa byewuunyisa byali ku mulembe gwa Nabiyullahi Musa alayhi salam omuntu akoze endagaano ne munne ne bassaawo n'omusingo bayinza okuba nga bakikoze babiri kati ebiseera ebisinga omulamu ate ayinza okubba omufu monna akuguziza emmoroka ye akuguziza ekibanja kye mukaanyiza miliyoni 5 miliyoni 10 ne mukwata n'akwatako akuddeko obukadde 4 oba akuddeko 6 n'agukuwa olufa bw'ati ng'endagaano ebadde wakati wammwe naye abasinga obungi temudda
وهذا ظلم وماذا وسرق okukuba kulyazamanya ate era buba bubbi bwennyini wa khiyana era buba kumpanya lianna man khalafa al-ahd fa innahu kha'in omuntu yenna ayawukana ku ndagaano eba ekoleddwa n'agimenya fa innahu kha'in aba muntu abeera omukumpanya mu mbeera efaananako bwetyo nolwekyo فهذه الحقوق مقدمة على مؤن التجهيز عند الأئمة الثلاثة فهذه المؤنة يعني هذه الديون أما بانجاغانو ngawe tugogedde batugambye nti muqaddima au muqaddamatun inda al-a'immati الثلاثة bino byolaba byetwogedde byonna ebikwatagana ku mali y'omufu webyo ebivunaanyizibwa mu kataate wali oguja bagira wano mu Uganda looni zaafuuka looni zino nno ezaali bava ku ziri z'omanyi nti oba muntu wagenze oli n'amuyamba n'akakadde ke ng'agenda kazzaayo naye kati abantu bali mu looni ezi-accumulatinga day to day za-accumulatinga zeeyongerako awulidde bulungi kakati nno omuntu mbeera efaanako bwetyo bwatu bwafiiridde naye abamanyi bonna abasinga obungi naddala abasatu baimaamu abasatu omuli Abi Hanifa omuli Imaamu Maliki ne Imaamu Shafii rahimahumullah jamia abo bakyegattako ne bagamba nti gana amabanja olw'obukulu bwago munnange gakulembezebwa n'okukuteekateeka kw'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi amakulu omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwajjuludde basooka ne basasula amabanja ge gonna intayassara bwe kibanga kyanguye nga tetunnaba kumuziika lakin hatha bwe idha nadharta yumkin an tastamila dalila al-aqli osobola okukozesa obujulizi obwentegeerayo gwe ng'omuntu bw'obanga muyimiridde ewantu omuli musinziire nnyo nga bwe tujja okulaba ku mbeera ez'enjawulo neyo hatha qawlu inda al-a'imma ekyo kigambo oba bigambo okuva eri abamanyi ab'enjawulo naye ate ghayra mulzama tekikkakatibwako oba si kyatteeka nti kyolina okugoberera lakin naye naawe osobola okubeera ng'otuula fatatafakkaru tafakkuran amiq n'osobola okulowooza okuli deep nobeera nga bw'otyo olowooza wa inda al-imam Ahmad ate ye Imam Ahmad naye abaawukanako yeyawukana ku Imaamu Shafii nayawukana ku Imaamu Ahmad Imaamu Abu Hanifa nayawukana ne ku Imaamu Maliki ye n'agamba atya ye n'agamba ndi anna mu'na tajhiz muqaddamun alayha inda tazahumi fi tarika singa kisangibwa nti mu bintu omuntu byalese tusengeza okwesanga nga biyinza okuba tebimala inda tazahumi fi tarika ebintu byalese tebimala oba kirimu mbeera bbiri waliwo okusanga nga ebintu byalese bingi biyitirivu ne wabawo okujja okulaba nga ate byalese era bitono tebimala era mu'nu tajhiz fi hadhihi al-ahwala kullaha tubikola ki tubikulembeza walima fihi min ad-darar allati kad ta'udu ila al-madha ila al-ahya mulimu n'embeera eyinza okujja eyinza okukosa ate oba olyawo abalamu mathalan omuntu afudde nga omuntu baafanga mu covid yawo si kuba nti baafanga covid nga tebababanja nedda waliwo abaafanga n'amabanja katumulekewo tubadde recent lao tuli ku Ebola abantu ne bafa tumulekewo tusoke tusasula amabanja tugambe nti asooka abeerawo nga tunonya amabanja hadha dararun ila ghayrihi olwebye Allah amugjeewo kiwedde fe abalamu abaliwo abasobola okumenyera yani nasiru wakilu lahu fe tubeera tuyimirirawo ku lulwe okusobola kubanga tutuukiriza ebyo bimulemye so kivola bantu omuntu bwava mu bulamu bw'ensi amabanja ge gonna gasituka ne gadda mu nsingo z'abo abateekeddwa okumusikira nga bwe mulaba emaali Allah bwe yagikwata n'agibawa kadhalika kama tarithuna almala tarithuna duyuna nga bwe musikira ebyobugagga bye n'amabanja ge nago mugasikira naye kyannaku Uganda wano bulimu ekisanga Uganda nti omuntu bw'abanga alina ke yeekoleddewo abagala okumusikira tuba bangi n'abatayinaamu mugabo naffe ne tulwana okufuna ku bintu bye naye the moment kasitafa nga alina amabanja ne guba mutwalo ne bagukusaba oyinza okugaana okuguwaayo to the extent osobola n'okugamba nti yamanyi n'amabanja ge ani yagamuliira wala qaddara Allah tusaba Allah bitutaase
Nolwekyo nga butunulide ku mbeera eyo inda Imam Ahmad bwati bwatunnyonnyola kama sabaka bayanuhu fi mu'ni tajhiz, era twakinnyonnyola bwe twali tutunulira ku nsonga eyali ekwatagana ku kuteekateeka omufu. Wulira nno bwagamba al-allamatu al-Burhani rahimahullahu fi manzumatihi. Allamatu al-Burhani ayogera mu kitabo kino kye tusoma ekiyitibwa al-khulasatu fi ilmi al-fara'id, atugamba atya, agamba nti يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقاء. agamba nti tutandika olubereberye bwe tubeera ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi, tutandikira ddala ku bintu bye byaba alese, ne tusooka tubeera nga tusasula amabanja ago agaba gali ku misingo. Emisingo oba ettaka ng'eryo yali singa miliyoni 10, naye nga ettaka lya bbeeyi. Kakati tukwata ettaka eryo ne tusooka tubeera nga tulisasula nga tukwata ku nsimbi enkalu z'abaalese nga weeziri, oba nga waliwo kye tusobola okukwata ekikalu kye tusobola okugyawo ne kinunula kiri eky'ebbeeyi eky'omugaso. Ayinza okuba nga asinzeeyo ttaka ng'ate kwe bagenda okumuziika. Omanyi wano Uganda buli kimu kisoboka. Omuntu agenda n'asingayo ekijja nga littaka lyalyo nga talina option ndala, n'asingayo ekijja, ate ng'oli gwakiguzizzaako ye tajja tamukkiriza kukikozesa nga tanafuna ssente ze. Kakati embeera efaanako bwetyo. Geraageranya embeera, omuntu avudde mu bulamu bw'ensi agenda kuziikibwa wali nkoowe mathalan nga weewaabwe, naye nkoowe awo ng'ate wazzeewo omugagga gwabadde yeewozeeko ensimbi n'amusingirawo, n'amugamba nti nkukwasiza ewantu wano, wemba sikusasudde siyinza kuwa bijja by'abajjajjaffe, nnyinza obbitunda, nkukwasiza wano, gwe totukkiriza wadde okuziikawo paka ssente zo nga nzikuwadde. Ekyennaku Allah najja amugjawo ng'ate ne ssente amaze okuba nga aziggyawo, azinvestinze, azitadde mu business. Kati olaba bwe bugenda okukyenca nga talina wagenda kuziikibwa. Idhan huna nuqaddim dafa limadha dafa lihadha ad-dayn istilaman limadha lildayn almuwathaqa oba islama lilmuwathaqa. Ekyo tuba tugenda kugamba nti katusooke tukwate ensimbi zino ze tulina, tusooke tusasula oli ow'ettaka, kubanga bintu bihappeninze tubirabyeko. Abadde baziika mu birabye gye mugende eyo ku ttaka, ng'oluusi n'ettaka oli lyava dda mu bwennyini bwa nannyini lyo abalina balala nga bayinza n'okugaana okumuziikawo. Katukwata ssente zino tusasula ow'ettaka ne tusooka tumwe miliyoni 10, ettaka ne lidda ila hurriyati madha alwaratha, ne likomawo eri abo abasika. N'olwekyo ne tulyoka tuziika omuntu ono, thumma nanzuru ila baqiyati ad-duyun, oluvannyuma tulyoka tutunuulira ate mu mabanja agaba gasigadde agakwatagana ku muntu oyo. Kyava agamba nti bihi wajanin wa zakatin tulfa thumma bitajihizin yaliqu urfa. Kyava agamba nti amabanja, for example, nga omuli zaka agaba gasangiddwa, ezaka ebisangiddwa ng'omutanaba kubeera nga agisasula, n'amabanja amalala, agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga tugakutteko ago nga mwe muli n'ezzaka, then ne tulyoka ate nekwata ku muntu, ku maziika g'omuntu oyo, ne tulaba ate biki ebigenda okuba nga bimuteekateeka, nangeri ki gye tugenda okuba nga ate tumusiibula okulaba nti ate tumusinkanya n'omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala mu nnyumba ye y'emirembe. Kyava agamba walijahazi azawuju yali in musira thumma bidainin mursalin. Singa omuntu afiirwa, kino twakirabye, singa omuntu afiirwa mukyala we oba mukyala afiirwa bba, naye katugende nti mathalan omusajja afiiriddwa mukyala we, omusajja bw'abanga inkana musira nga Allah subhanahu wa ta'ala ataahu al-ghina, ayina obugagga Allah bwe yamuwa, musajja alhamdulillah mugagga dhumal, ayina essente, akwata ku nsimbi ezo n'abeera nga bw'ati ateekateeka amaziika ga mukyala we, thumma bidainin mursalin, oluvannyuma ne tulyoka tutunulira ate amabanja agaba gabanjibwa. Idha qulna dayna al-mursalin فهي الدين الدينين يعني في الدينين جمع بانجا أجمرون ديبيري وهو دين الله ودين الآدمي. Ebanja eriwa muddu wakati wo muddu n'omuddu, ate era n'ebbanja eriba liyingidde mu mbanja aga Allah subhanahu
wa ta'ala nga bivunanwa omufu. Amabanja ekitegeeza kati saawa zino njagala ogategeere gali ga mirundi 3 getulina. Ebbanja erisooka gye tubadde tunulako dainun ala madha ala mali almayyit, amabanja agabanjibwa ebintu by'omufu ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Wa dainul mursala, n'amabanja ag'emirundi 2 dainullahi, amabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala ge tujja okutematema gye bujjako. Thumma dainul adami, oluvannyuma ebbanja liri wakati w'omuddu ne muddu wagenda n'oyula ku munno oba mbene fanako nga butujja okutunulira insha Allah fi al-mithal nga tulaba example. Pamma tabagamba thumma wasiyatin bithuluthin fa aqal, kyavagamba nti oluvannyuma bwe tumala okujjamu katulabe abikutemedde nga atunyonnyola al-huququl khamsa ze tuliko kati saawa zino tunyonnyola, nagamba nti yatandise na bbanja al-allamatul burhani, kwata ebbanja lijjeemu, omanyi okulijjamu kwata omufu muteeketeeke amaziika. Bw'omaliriza ekyo kwata emmali y'omufu obeere nga bw'otujjamu amabanja aga Allah n'amabanja ag'omuddu n'omuddu. Kyava agamba nti thumma wasiyatin bithuluthin fa aqal, oluvannyuma kwata ekimu ekyokusatu ky'ebyobugagga eby'omufumbu ebyo osobole okusasula kye bayita wasiya, ekisuubizo kye yasuubiza kyonna oba kya muzikiti oba muntu oba yina gwe yasuubiza. Li ajnabiyin wa li irithin ma fadl, kyava agamba ekyo kikwata ekyo ne tekidda mu basika wabula kidda li ajnabiyin ala madha ala al-irith, oyo atali mwabo abateekeddwa kubanga bamufunako akantu, mwabo abagenda okumusikira at the moment mu kaseera ako kennyini okwate emmali yo mugibawe, either kimu kyakusatu au aqallu min dhalika, obanga kitono okukka wansi kwekyo ne mukikwata ne mukibawa. Thumma oluvannyuma ne mulyoka mutandika okutematema ebisigadde ne mubiwa abateekeddwa okubanga babifuna. Kisimanyi era nga sikirabanga illa al-qalil, okujjako eri abatono ennyo, man rahimahumullah ala al-fahmi, Allah bawadde okutegeera ne babeera ng'ensonga zino tuzigoberera mu mafamilizi gaffe gye tuli. Naye olwaleero omuntu afa ogenda nakuwulira buwulizi ng'abaana bali mu kukaayanira ttaka, naye ng'oluusi n'amabanja ng'okakasa tebannaba kubanga gasasulwa. Bali mu kukaayanira ttaka, buli omu ayagala kukunyuulako kiki akitwale, buli omu ayagala kukwata kyakutte abeere ng'agenda nakyo. Kyekitulaga nti munnange emaali yo ne bwe tunaaginoonya mu bubi ne bulungi tujja kufundikira nga tetugifunyeemu, wabula oyo agifunyeemu kyekyo Nabbi sallallahu alayhi kyagamba nti hal min mali illa ma akalta wa afnaita, abaffe waliwo gy'oyinza okuyita nti yemmaali yo okuleka eyo gy'olidde, gy'oguzeemu engoye n'ozambala, gy'okozesezza n'okakasa nti 10 kyo nkiridde nguzeemu akatunda nkanywedde kanzise mu lubuto emmere enjala ebadde ennume ewonye, awulidde olugoye olwambadde luyulise n'oluyuza. Abaffe mulowooza nti embeera efaanako bw'etyo omuntu yenna ebeemutuuseeko ayinza okugamba nti mugagga nga tamaze kukola ebyo bisatu, nga tamaze kubanga afuna mbeera eyo yakuba nti akusizza ku nsimbi ezo. Kubanga bwe tufa ne tuva mu bulamu bw'ensi tetumanya biddirira, tuleka misege. Oyinza okuleka abaana misege, oyinza okuleka abasika abo nga misege egiri awo egirinza okuba nga gitaagulagana mu mbeera efaanako bw'etyo. Walillahi alhamdu. Eyo ye haqqi min al-huquqi thalatha ze tutunulidde. So tukubiriza gwe wenna agenda mu maaso n'okubanga owuliriza 107 katonyeze 9 Pal FM, beera nga ogoberera nnyo ensonga ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Noonyereza ku by'obugagga ebingi by'alina biriwo ebitali bibye. Noonyereza ku by'obugagga ebingi by'alina biriwo byaleka tasasudde. Noonyereza ku by'obugagga ebingi by'alina biriwo byasinga mu bbanka ku looni. Noonyereza mu by'obugagga omuntu by'alina biriwa ebyamuteresebwa. Ebyo byonna naawe nga ayitibwa omuntu akyali omulamu ategeera obulungi ng'okyalina, kubanga jjukira bwe tuba tugenda okufa oluusi Allah ayinza okugeera nga tokyalina magezi olw'obulumi bw'obulwadde bw'oyinza okuba nga olimu, nga tolina magezi gategeera kugamba al-aqlu salim, amagezi agakuluŋŋamya ggwe nga ggwe nannyini nsonga, nga bakutegeerera butegeerezi. Mu kaseera nga tebannaba kutegeerera, beera nga ggwe kennyini weetegeerera, otuyambe mu mpapula zaffe zino
zojja okulabako bw'onaaba oyagadde n'oyo aliko mukutu kuno manyi nti aziraba empapula zino ez'ekiraamo oba ekiraamo kino nga bwe nkikubikulidde otulambikirire otulage nti bannange nti essomero lino weeriri si wange kuba ffe tubale tumanyi nti essomero liryo bwoya era n'ettaka nga tumanyi nti lireka liryo tetumanyi nannyini lyo naye nga gw'omanyi gye wayita eyo n'okola endagaano zo n'odda mu ssomero kati nno tuyamba otulage mu biwandiiko byo nti bannange nti essomero lino ndirimu nga mukozi essomero lino napangisa pangise ettaka lya gundi naye nazimbako bizimbe kitulage kitulambikire tugambe nti emmoroka eno ngiina nti naye saagimalaayo mu bondi bamanje miliyoni 7 naye bagimpanjivuge kaadi bye bakyagirina bwe mba nfudde nga sinnamalayo either muzzaayo mmoroka ne bavaluwinga ne babawa ssente oba ne mumalayo emmoroka neesigala byonna bitulage kubanga ababondi bayinza obutamanya kufaako ne tujja okwetoloola bwe tuti nga basanga emmoroka ate mwana yakubaana baagigabanya edda baagiwadde gundi ate ogenda okuza kubanga abajjukira kupakuka buli bw'ofa bw'oti nkugambye it is an opportunity to some of our successors munnaye guba mukisa eri abamu ku basika baffe tebalina bwe batajja kutunuulira banagenda okwejjuukiriza nga bagabanye n'ekibanja ekitaali kiki ekyakukwasibwa oba nga kyabamulekwa naye nga nakyo olw'okuba nti obulagajjavu bwo gwe nga ggwe agenda okuva mu bulamu bw'ensi gwe tugenda nze siba kibagamba tetugenda kunenya mulala era ebibonerezo bijja kubonerezebwa kuba siffe tujja okuziikibwamu nga gw'ofudde nedda ojja kubonerezebwa ebbanga lyonna min yawmin tadkhulu fihi ila yawm taqumu amama rabbul izzati wal jalali ojja kubonerezebwa okuva ku lunaku lw'oyingidde mu lahadi gye muyita mwana ndaani okutuusa ku lunaku Allah lwali kujjayo obeere ng'omusinkana maaso ge ng'ebibonerezo obifuna guduha ojja kuba ng'obifuna ku makya n'olweggulo n'olwekyo tulambikire nti property eno namba gundi si yange nannyiniyo oba weesangibwa tulage ne weesangibwa bino mwe biri mu mpapula wandiika property gundi si yange esangibwa wano nannyini waayo yono agivunaanyizibwako nannyiniyo ouna teekamu ennamba y'essimu nanti ouna yono bw'atamanyikiddwa ennamba y'essimu eyangu ya bingi teekamu ennamba 2 gwe basobola okumufunira nti property eno si yange esangibwa mu kifo gundi nannyini waayo yono basi kitumalira bwe tunakwata bwe kisiramu tusima tetujja kugamba nti emmoroka eyo mbugirite nga already wagitulambika nobaga nti bannange nti emaali eyo si yange byonna mu maali yo bitulambikire ng'otulaga property erinnya lyayo otulage weesangibwa ate ekirala otulage n'ennannyiniyo ng'oteekawo kabuli wendi nkufuna y'essimu gye tusobola okuba nga tuyitirako okulaba nga tufuna omuntu oyo eyo no paati nga tugivuddeko tugenze ku paati ey'omulundi ogwokusatu ku bintu ebitaano ebigobererwa nga tukola ekiraamo paati eno ey'okusatu egamba nti alhuquuqu almutaalliqatu bitarikati adduyunu almursala ze tukoonyeeko mu bimu ku bivunaanibwa mu maali y'omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi mwe muli amabanja ag'emirundi 2 ge twayogeddeko twagambye amabanja ga mirundi 2 agavunaanibwa mu maali ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi amabanja gano ge galiwa adduyunu almursala hiya adduyunu allati lam tataallaqu bi'ayni tarika ge mabanja aga gatakwatagana ku biri byolese nti mmoroka yebanjibwa oba kino gosibye ebyo tegakwatagana ku mmoroka gwolese nti oba emmoroka bagikubanjako nedda tegakwatagana ku ttaka nti ettaka lino tewalimalayo nedda tegakwatana ku musingo nti wasinga omusingo nedda bal hadhihi takunu fi dhimmati almayyit wa innama tataallaqu bidhimmati almayyit wa tathbutu biha wa thabatat biha amabanja gano getuyita alhuquuqu almursala ge gagavunaanibwa omuntu ng'omuntu nga gali mu nsingo ye so si ku bintu kubanga ekintu kiba kyangu bwe bamoroka teyagimalayo tusobola ogikwata ntugizaayo erinnya nnannyini nekikiriyalinga naye waliwo okubanga biri mu nsingo yo ng'omuntu bye tugenda okutunulya amabanja ago tugakola tutya ye munnaffe tumuyamba tutya abantu bangi twekuluntaza mu kaseera nga Allah akyatwazisa obulamu
ne twekuluntaza omutwe neyekuluntaaliza ddala wallahi n'agaana okulaba nti asasula amabanja ng'akyali mulamu naddala amabanja gano agayitibwa dhimmatul mayit ge gasinga obubi eri omufu kubanga tetumanyi waliwo n'oluusi ayinza okuva mu bulamu bw'ensi nga tetumanyi gamubanjibwa genkana ki abanjibwa kyenkana ki nga byonna tetubimanyi kale n'olwekyo twagala okutegeeza gwagenda maaso n'okubanga otuwuliriza ensonga zino zonna oteekeddwa okubanga munnange ate ozirambika mu kiraamo kyo olw'obudde okuba nti butambudde tugenda kukwatako just katono nnyo tujja kubanga omusomo ogwo tugumalayo ku mulundi ogukolaki ogujja so nitugamba nti wa innama tataallaku bidhimmati lmayit sawaun akana dainu lillahi taala si nsonga ebbanja lya Allah subhanahu wa taala nga yakubanja kamadha kafaratin wa zaka ng'okubanga Allah subhanahu wa taala akubanja kafara penalties ezibeerawo kafara ndala ezibeerawo mu sawm awulidde weegatta ne mukyalawo nahara ramadani okukakana ng'ogudde mu bantu abalina okusiba emyezi 2 hadhihi kafara awulidde kafara ogina okubanga naye kafara endala nyingi nnyo mpitirivu nnyo omulyango muwanvu nnyo mugazi tujja kuba tukunulako mpolampola wa zakatin zaka bameka abawa zaka abali kuna abawuliriza bameka abali eyo nga mwaka katadde okuwa zaka naye ng'oli mu myaka 9 wallahi gujja ne kuyitawo abamu ne musuubiza n'obeera nga totuukiriza n'osuubiza guno omwaka n'osuubiza guli n'osuubiza oguddako n'osuubiza ne guli naye nga totuukiriza buli nnaku ne guyitawo kubanga omutima guno gwolaba Allah ina ngeri gyatukola bw'otakolerawo kintu mu bintu tulina okuyiga Ibn Umar yatugamba byayiga ye mu hadithi ya Nabi sallama natugamba nti kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiri sabil yagamba nti Ibn Umar bintu byayiga mu hadithi ya Nabbi ogamba nti beera ku nsingo olinga omusazi w'ekkubo amagamage saidi ne saidi okakananga asaze kyekyo katusawa zino tuli mu kumagamaga lutema lwaliiso bwe tutinga gundi tumulaba abuzeewo olwo Allah mututte kakati nagamba nti idha asbahta bubanga gwobu Allah akusasidde n'obukeesa fala tantadhiru masaa tolinda olweggulo kola ku macha wa idha amsaita bubanga butuuse olweggulo nga Allah akubeezezzaawo fala tantadhiru sabaha togamba nti nakola ku macha kola kati ng'obudde bukyali n'olwekyo nga tumalirizayo akantu kano kyava gamba nti mata linsanu qabla adaiha singa omuntu aba afudde nga tamaze kumbanga abituukiriza au kana li adamiyin obanga omuntu munne yamubanja kasalafin nga ebbanja eryokuba nti salaf kitegeeza omuntu okugulana kino hatha fil bay obe oliawo kati olwo tugulira ku internet muno yakuweereza sente ze oli mu America oba oli Bulaaya oba oli Dubai nakuweereza sente ze omugulire ekintu gundi okimuleetere naye anadhaaka mitta qabla an tuaddi nofa nga tonnaba kutuukiriza ndagaano eyo hatha tusamma salaf eryo ebbanja eryo okumuguza kyomuguza nga tekiriwo ogenda kuleeta kireeto kimpoti nga mpozi olwanyuma lw'okukirabako eryo nayo bbanja wa qardin oba ebbanja lyeweewoze mpaayo omutwalo ngenda kuwenca mpaayo miliyoni 10 ngenda zikuwa omwezi nguno aguweddeko hakadha wa ujurati dar n'abapangisa ne mudduka mu mayumba g'abannammwe nga temugasasudde oli n'abaza ssaawa 8 ogw'ekiro kubanga landlord yeebase n'asiniikinga n'atumba ebintu mpolampola okukakana nga adduseemu wa ujurati dar era bwe tukimanya nti wadduka buddusi mu nnyumba eri ffe ng'abantu bwe kitukakatako ogenda okusasula abantu abo mahma kana al amru wadde wayiseewo emyaka emeka ebbanja terigenda kuvaako paka nga tuzzeeyo ne tulisasula wanahawi dhalika n'ensonga endala ezifaanako bwe zityo nazo nnyingi modoleta waali simanyi oba tulinayo ku budde twandifunye essimu emu oba 2 ne tuggalawo simanyi oba obudde butumala eddimu inshaallah kale katufune essimu emu biidhinillah olwakadde biidhinillah tubeere nga inshaallah ate tuggalawo biidhinillah taala tujja kweyongerako ku mulundi ogujja tusobole okulaba nga ate omusomo ogwo tugumala ogumaliriza wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bulungi ssebo mulimu kya ssebo naam tusanyusa kuwuliza ssebo masha Allah naam olw'okubeera nti osomeseza bulungi era abaddeko nga bataddeyo omwoyo naam kubira kino tufunyeemu era tufunyiddemu masha Allah basaba abasiraamu bonna abaliko babeere nga beteekateeka babeere nga buli omu abeera n'ekiraamu masha Allah okusomesereza okuwala ebiyinza okubeera nga biddira
naam ate nga tebali buzibu afulamu ntulayibu waalaikum salam barakallahu fikum kitegeeza kululidde kyayizeemu kale olw'ebigambo ebyo ndowooza essimu zijja kutumala omulundi ogujja insha allah ate tujja kufuna essimu ezinabasinga ku ezo kansimalirize nga mbategeeza nyongera obategeeza ab'amasomero forum twagiggulawo egatta ekonnekitinga eyunga omusomesa ku ssomero oba essomero ku musomesa tubasaba platforms ezo weeziri bbiri ez'amasomero ne platform eya abasomesa mugyeyunire mubeere nga bwe mutyo insha allah tutambulira wamu tusobole okulaba nga tubaako tusobola okutuuka biidhinillahi tabarakahu wa taala sheikhs and teachers forum ate muslim and islamic schools forum nayo weeri tubagamba insha allah mujje tubeere nga interactinga tusobole okulaba tubaako tutuuka insha allah enamba nziramu zikuwa nga nva ku mpewo nga gambye nti ojja kuyita ku namba zino wammanga okumanya ebisingawo oba okwongera okuba nga obuuza ku 07 03 33 79 9 oba ku 07 72 86 16 87 nasobezaamu ku 8 lulyeri yes 0772 86 16 87 ate n'ensimbyayo ku 07 0 8 0 9 18 22 eyo simu ya office kujja okuyita okusobola okumanya ebisingakaawo mwenna mbatumidde ababaddeko nga muwuliriza twongereyo meseji eri abo bekwatako basobole okuba nga bagitegeera jazakumullahu tabarakahu wataala khaira amanya asigadde Omar Sulaiman Kasule nyongera obakubiriza mugende maaso okuba nga muwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh